banne nakalege yabaaki tunda eddalo alinywera mazinga butunda oba alina ekimusumbuwa efirimu egenda maaso kale nogenda okuva eyo nga tudde wa Kabanana. Kabanana mbiseera bye ebyemirembe abeera simaati nnyo. Ye simaati w'oku kyalo omulaba simaati waawo noonya ennaku zino zonna kani nga mugamo kimanyi nibadde nkunoonya butali bino omanyi septic tank nganda yajjula omanya yankoma kakati kali kyekiriwo munnange eri tukyalina we tukyamira era ennaku zino twali tukkirirayo mu kisambu ky'amatyansi mu kisambu ky'amatyansi agenda n'akakumbi afuneyo kakabuyonja ak'obuliwo kali nga muga ogenda kunsimira bibanga byebyo lusambu yagenda ngambe kibaati tonolera aseera emirimu gye fuuti iba ya lusanvu banne Mukama Katonda ayina engeri gy'akolamu ebibye ogenda kukola kummeka bitaano buli fuuti kali nga mugamba buli genda kuwa nusu bitaano ziriwo otandika ddi buli fuuti ya nusu bitaano n'amuwa amajja sina buzibu nenye nakola nchaye kale nange nzona ulitaka ojja kunsangayo wa nange yakuita kale musimi wa Kabuyonjo kiki ke kuluma okitegere kyakujjamu nga tosiibudde obonna mukusawa naye gundi otwogerera nnyo enjala wano gwe bulijjo sinza kweza akakomando tonneyogera bonna baluma kyenkanyi sente zabuze dda yebbala Richard original names efirimu gyolaba emanyiddwa nga Sitaani Tawena nagambye egenda modern house of movies Majestic Plaza level ey'okutaano twagala tumanye luddawa gye biggwera abutaliimu tebiriiyo olaba kalisiti yakajja ku kyalo naye mugaga kati gwe kankubuuli oyo omusajja omulaba alima buli mwajje sente mwafunye kati mwemubeere nemwerimba obadde ki abantu banoonya babatwala mu nnyanja nze Kabugala si byakundwa ngwate nddeko omukisa gwange ng'osigale ku gooda ogenda kuyola njole labanno kakati kankulage majibu yakagende Kabugala olwavaayo kati yalina sente kali balanisoleeta ebiteeso kuba omuntu waba agenze Kabugala omukisa gubaawo bagamba Kabugala alabika agaba emikisa omuntu n'agaggawala egenda maaso naye nga Kabugala akigoweesembereza oli Kabugala atateesa twala eri gomanye oli kye yafuuka musajja agagawadde yafunye n'ekibanja ekirala ne Nakalege yamuguzizza ebibanja oli abba bibbe jaduzi kyova olaba omyoyo munaffe egitayagala kukola gireetera abantu ate okukola obubi ate oli ose noyogera ku kibanja ekyo okimanyi bulungi nti oyo omukazi yenyini ye yeesitula n'agenda ewa Kalisiti bw'atuuka ewa Kalisiti n'amugamba atunda ekibanja kyange ko Kalisiti nti ekinguze ne bagenda babitegeera ulira emboozi eziri ku stage labanyo sebo yatugende bali mu kuleekaana ababooda ebiseera ebisinga ezo ebijjira weebo kati gwe sebo bye bagamba obikkiriza sebo ono byabalimbalimba tiwabitegeera eryo lyeddaawa muli balalu yegenda maaso majatugende efirimu egenda mu maaso ensene erimu ebisiraani leka nze mba mutwala wamatuula kweno laba ensi eno oli obadde nanyini kasitoma omupiira gutudde kati abadde aseka asedde oli kati ate ono ayangu nafuna zakakomando awenya atwalirawo 1,000 kati ozanya n'okuzanya kakati no bano babatumye ku luzzi bagende bakome baba wekifene
bafunyeyo ka meeting yawo banaye musaka mbuye nange kike muliko kuba lite mwambuliranga kati wacce mwagala kumbuya ne leero kaogera ng'ebigambo ebikookya kabiwozaawoza balina mu Maria gwe katemuku tetugenda nakusenera kangende nesenate oyo mbatte muntenera mulekeeyo mugalina okumbulira ku byama byammwe nga keeyongere ate yemwabadde ffene mbawulidde mwogera n'ebyokubba ffene twala eri olugambo ate ke munvuma olugambo ngenda bawawaabirira ddala kangende n'okugenda kagenda twaye kasaana kuba kibooko nini kana akutwanika tuteeka abugala nikakiwulira mwe ono maama wa mwagala nnyo amulabirira wulira kavudde kusaba kava kituli ki kyogamba ayingira kyo kyabeera n'obupale bwa jini va kwebyo abengato zirina obulevu bwengato ziriko obulevu kumbe bo tebalina ze bambala bakuuta enfudu olaba abo ate basitampinga mawe olokoka ata mbweno empala yono ya Jamaica mivumba ng'oli mu mivumba gyo gye weesaze owoza simanyi lunaku lukulu ova kusaba nze yange ngumu yankubulire bwe mugaana okumanya katonda agenda bakola bubi agenda booki omuliro mwe muddaawo mwe mwambale ng'abaana ba Sitaani atuvuma kale nuula baako kati buli abavuma baagala mutwala kabugala bamusuuleyo tujja kutwala kabugala ojja kwasaako ebiri kati bano boda bwe zigaana nga bakkirira mu kafene nga batandika kuba ndawuli kale batandika okuba endawuli mutwe ndakugamba tonsobola efirimu wamagwe onondika ebiri afia Kampala sama nakubye dda masule efirimu egenda mu maaso gwe nakugamba onveeko gwe njagala kukutula oliwabu temuliyo bw'oliyo lasiti nesikyali eyo kutula nti kukano tuuka sente gwe tuuka ina kutuuka zisooke zisembere efirimu egenda mu maaso tokwatako teeka wano zebatuuse zibeera mu kana akasonda zebalidde zeziddere ono bamuyita mutwe ekirabi nagambye yita Kampala oli awo yinja otagala 10 wamma sokompe 10 mutwe ono bamulidde mutwe Sitaani byaki kenkomewo atute sente zaabwe omye bamulidde mitwe emirundi 3 n'abuuka nazo kati ono sijja gubya bigere n'akwata piki okumanya ebintu byensi bizibu alese wano piki oli agoba akasanvu kati ono yakwata piki n'amusimbako oli yali mufubutusi mulungi yali muddusi mulungi n'asooka kkirira akasaalu tugenda maaso wooli n'ayingira emisooli ogenda okuweta koona n'ayingira ettovu kale wayingira ettovu omanya oli ku bibyo kyava akyusa omulabye abuze bana ensene erimu ebizibu ono wa bodaboda alese piki eri mufene nekyemanya erimu n'ebisumuluzo agireseeyo ajja agoba akakaaga bali eno bawera nkoloko tutuula tujja mufuna ebyalina bikasaaga efirimu egenda maaso
efirimu egenda mu maaso kati omwoyo gwa Katonda gwasindise omupererezi si muddu naye omupererezi weekwate ku Mukama Katonda ebyo byonna byandaale wenyweze ku bugulu bwa Sitaani owowoole tolina okumanya kubanga Ezabbuli ekyogera oyo yenna ali erippa alinywezebwa naye alitunula aliyagayaga kati mwagala kuyagayaga era buli bubonero bwonna obuzze tunulira bulabika bwonna nkomerero tulina okusaba tugende nga tweyozezzaako ebibi efirimu egenda mu maaso mwana wange okimanyi nti omuntu asooka kufa n'alyoka azuukira basomesa ku mazuukira kirabika nga ali mu dayimoni wulira pasita omupasita yabuyigawa oteekeddwa ono omwana dayamondi y'ensajja kuba kati ketandise okugenda kuba kati yeetaaga okusabirwa kituufu omwana ono ali mu dayimoni tweyozezzaako kuba dayimoni tulina okusaba eri mu ye egenda mu maaso birweko kati kumbe yayingidde ettovu yabuukawo na mpango kyokka ekimalamu amaanyi kumbe ne bano bamutegedde wano seba ogenze leeta bikajjo kumbe ogenda okwetegereza waliwo abazze gyamenya ekikajjo ekikajjo bakijje mu musiri guli ogwa jjaduuzi mu ttaka lya jjaduuzi gwe negendereza ati nsonyiwe todda kusyaji nga toleseseweka kadi mu sente zimuguddeko mu ssamba gy'abadde ng'era omulumi bw'aba nsonyi ku luno tugenda maaso kumbe waliwo omuntu abatambulira ono agenda okukwata ekikajjo yasanga kitiiyo kiikyo laba ekitiiyo gawo munnange okuze nawe oyagala taata ali ne mutabani we basanku badde enku naye ino temalu neno obuwewukamu bw'abeerawo ne taata bw'abeera anyumyanyumyamu naye nnyina amutuntuza efirimu egenda mu maaso leeta nkuyambeko awo kati owulira wenna maama n'akomawo mwe nani ndi wano nga ndi mukutematema ku kiti olowooza nno nakyanzitabuze kino ekyalo kiriko amawulire abantu babula bwe baagalira buli omu abulira wonna waayagala kayini ekiri ku lusozi ni banna abulira ddala abajja ne basabira olusozi ekintu kino olusozi lwalimu okusabirwa luno olusozi nja lusabe twala eri ng'olusozi lwagala kusabirwa maama atunulanga engolo ye kennyini kati ate omukubidde ki ne naawe n'obaamu olugono twala eri naabo omwana wo tomulaba ng'ayogera emboozi z'abaana abato zijja mu z'abantu oba naawe oyagala kunneefuulira mbuulira oba oyagala nnoba omwana afumbe ne weewunya ebyabamaama bwe babamu bamaama abo abamu si bonna naye abamu sobola oyo ajja kusuza n'enjala ate kano kasudi kalungi gwe naawe lekeraawo mugambira weyo omukazi linda kali kufumbire amayinja ne gatajja waganya taata lwakuba tosiibawo siibawaako olumu nze mbitadde lekedde ko nkatambula kayongere kagenda kakolima gwe mwana gwe omukazi antamira omwana antamira kati eyadduse wawe mama nyabo wawe mama nyabo mama nyabo munyombe bikyagirese basi laba firimu buli muntu waali yenyweze tuwedde ekitiyo kifuse ekitiyo tonalera ekitiyo awo mukama yagamba olifuna kutuza olibuulira ekigambo kye olinoonya endiga zo olizisanga olizigamba ziri maama nyabo bw'aba ekiki pasita
Musumba munange tugeze ne tubba ekikajjo tukibye wajja nduzi ekikajjo we tukitadde okukironda kibadde kitiyo twala eri munange tuyambe pasita amanyi okwata bayibuli so okugibikkula ulira tabbo okuddamu atameko omutwe laba tabbo simanyi kijja tekitusanga pasita byetugamba byowulire obamu efirimu egenda maaso efirimu egenda yep kyatakkiriza ndi waliwo ekitiiyo ekigoba omuntu bano abaana banaba balimu olusitaani oba siki beetaaga bategeere ago gonna amasitaani agetolodde efirimu egenda maaso menya ebyo byonna ago gonna amasitaani tegasobola kugoba awakana abadde awakana pasita wuno ndaba yakulembera banageradiza gentlemen pasita abadde awakanya bayibuli agirina ate nga agamba kwayimiridde okwo ku bayibuli kwayimiridde gwe mukama tamanyi na ssuula gy'alina kubikkula tamanyi ssuula emutaasa tamanyi ssuula emuyamba tamanyi ssuula emuyamba yonolera efirimu egenda maaso efirimu aliwo naakukuta aba akukuta owaayo obadde ki mwana gwe kyonayinza kumanya kiki waliwo ekitiyo kigoba abantu pasita kitiyo ki pasita obadde odduka ate kati gwe wakoze ekitiyo kigoba babbi ekitiyo otegedde ku kyekitiyo pasita kyogamba pasita ogamba ekitiyo nga kino ekiri wano ekyo wanyi tondolera kale laba firimu babbi ekikajjo nazikuno ng'aliwo emisiri gye batemonderamu laba kava musanja abadyawo wokisuubira si we kiba laba ekitiiyo waawe mama bakubya kibooko kino kitiiyo kyayaye abantu wakalubamu nalamudde bubi muganda wange kati gwe bawadde okusima kabuyonjo bagimuwadde wano ogenda kunyongeramu twagamba fuuti eyawakalube banda eno wakaluba nnyo kyekyo egenda maaso maama nyabo ekitiiyo gye nabadde nkitumiza gye kiva kumbe sokolindeko nogweragwera banange kitiiyo kyekijja ekitiiyo kikubya oli kibooko kava laba kavaali ekiyitawo tekindabye nkiwonye nekidda kakati ono kyamuziika mulamu laba ekitiiyo sitaani tawena sitaani akaaye ekitiiyo teryakinywezezza ekitiiyo mukikalu dayo terera nkuziike stupid sire terera ddayo dayo efirimu yino ate buli wopapala banange munyambe banange avaayo dayo mangu dayo laba ekitiiyo tunulira ekitiiyo call a spade but do not call it a big spoon efirimu yino ekitiiyo kikaye ekitiiyo makinzise ndi mulamu banange saasira mukulu kitiiyo mukulu tonti ansonyi awo wakimanyira nti taliiwo nabikomi efirimu egenda maaso nga badduka kumbe gye basaalimbira ne munnaabwe baamu laba firimu emisamba gyanyweza bali ne gibamalamu amaanyi era omusamba ne gulyoka guboolekeza nga gubatutte kyetamanyiruddaaje gibatwala tozanyisa omusambwa
omusamba gujjeeko amalala eyabadde aleese amalala tamanyi na piki gyeri ali wano bawalulanga ali ku kadeeya tuddako ewa jaduzi kakati jaduzi efirimu egenda maaso nga ndirasinga nti nsiimye laba firimu mwe mujja wano sebo neyebaza bulungi nnyo emisambwa gye mumanyira empango mwade mubbi empango emu eriko ennyingo meka laye batunula lereki ennyingo ezabadde ku mpango times itisiserefu yo kennyini ze kibooka ez'okgalamira wano kyeyakola n'abasumulula mutwale eri olugezigezi lw'ababooda sebo munange tukwegayiridde pagende omukulu omusajja ayinza okuloga nojja nga oyagala kwetta wekka avawo 10 bavawo misinde bani amabunyami eni muddangayo efirimu egenda mu maaso Maria iyo bwedo kyali wano efirimu egenda mu maaso baye so ofunye kiweebwe wano mu nyumba kwata akomyewo taliddamu kwemoola viira taliddamu kwemoola kakati omukiga yuno abakuno muri hunuya muri hanuya abai hati nyowe kansooke nkasibira aha kadi nga takasibira aha kali kumbe jazze ewa Kabanana ennaku ekuba abantu omuntu ayinza okugenda mu lusuku okusala endagala naye ng'ekituufu kiri nti n'emmere gyagenda okusaanika teriiwo ebigamba iwe takumanya oli wanka efirimu egenda maaso kasitaruhweze nkiito kakati ng'abuuza bbaawa aliwange onamugani bba wange taliiyo kweni alezina engatto kakumbuzabuza naye kundi mmwe muleka mwina kye mugoba uganta murebire namuganze balo bawo namulabye wali alakumbuzaabuza mugambe omuntu gweyagala taliiyo kali nga mugamba ni bba wange taliiyo weni kale bw'aba taliiyo kale sijja kukirwako tokirwako kivueko taliiyo kati ng'ayitawo neddala omuntu ono tabaddeeyo ng'engatto ziri ku mulyango nayo ono amabanja tuyite zikyasimika sajja bakuseera nomugamba fuuti ya 2 najja akalemera ku 5 ogenda osimako fuuti 3 omugongo ne gwekaaka aba akyayogera kumbe ono teyagenze yazze emmanju yebale mukulu ojebazaani tumbaavu naye kundi gwe kirabika olinamu ekizibu kiki naate oyombera ki nyomwazi ondebere ino goliyo nokola ati nyomwazi onkulebere ino mugongo sebo nze nakuweeza nga okole kati n'oguvaako n'olyoka ogenda ku mulimu omulala sebo nze saakuwa ssente leka ngambe gundi isobeere gyanchakali nze agutahwiri nja kukuggyako omutwe alamu amagezi sente bazimuwazaagala kuba aba n'obwetaavu bwazo naye emirimu tegikoleka gwagutahu nakwizoba gyanchakali gwagutahwiri natufa yamugamba nze nja kufa naawe tojja kunzanyisa nja kufa naawe ngenda kujja mmaliza ebintu byo mu buntu bulamu sagala tunkambwala ekintu kyenkanidde awo tikwenda omuzaana tekira kumanyira nyo nagambira ngo kinagamba bani yakoye kati
Sagala. Sidda mutoyi. Owa. Negwe bano ebugamba ni bagayisidiyo. Ekanga tobweru ku mulyango kubalaga nti wendi. Oli mwamagezi. Nganda bangi. Ye mwanya Steven. Nagenza teka Manya musajja wa mulabi agenda. Nagamba omuntu abagenda lingizo lawo bagwereddeyo. Kati ogenze kuvayo muntu mvayo kumba atudde wano. Kikazi gwo baba wakulu otya. Kati Bannaye. Omukazi yasoberwa obaze nkugamba oli amabanja. Kakazi katukakano. Omwa. Mama wanembya tinno katonda ajana chima sente zaffe. Ajana azitwala. Nabyanga musoma atwala sente zaffe atalidde mu ekikumi kyange. Kana kavayo kayomba. Bawayo ebirabo ku kyaki bamenye katonda yazinona kumbe musumba yazezibika. Ekyo kimuyisiza bubi. Kayimiridde mu kasonda kaswame kalabe ku kifaananyi kya katonda anona ate sente. Yanga pastor yazimaliriza. Wokedde. Kano kyava Samuel ezikola. Efirimu egenda maaso. Kale agenda okubuuza ensululu akola emirimu gy'abandi. Ensululu yalazeewa. Kumbe ensululu nakugamba ompe sente z'ebizigo n'ogaana. Ne waba wajja nga nsululu ampaamu ne bampaamu. Ensululu omukazi yagitunze. Annange. Yatunze capital tamanyi. Twala eri. Olaba kabuyonye badde ekaluba kusima nga ya nsululu naye ate yakasimo. Naayita wagenda akola omubiri. Ababanja baabo. Ababanja. Sidiwo. Kiki? Bagambe tonnandaba. Olaba oli yamutamira we ali omu. Iwe. Baroha aroha. Amazina kwezo bili. Musajja yambulako na baleese chairman. Nandofera mwino obuzibu mwingi. Chairman gwe baleese. Tuyite mwagala mukolera. Kakati bwaba akomyewo mugambe mwetaage wange. Ate naawe abantu bakulina kensonga zaabwe. Osala endagala mbibanja by'abantu. Chairman ze bampa. Ulira emisango ku kyalo. Agali wange. Kale se. chairman akasija omusajja ono mugazi ne luli najja n'abagamba taliiwo twanika beddeko munda yeekweka nnyo mu kitanda wansi. Eryo etteeka teririiyo mu bachairman erikebera mu bitanda by'abantu by'abatuuze. Bani omusajja ali enswazi ono. Omusajja ali enswazi. Kakati. Okula kyenu. Go story ki? Sebukweta yafudde. Wanyi? Ye. Abantu bafa bufu ku kyalo bwe baagalira. Mwana fudde. Yudo nimba. Mazima. Ate Yuda amawulire gaba kusuwa ddiino. Ayagala kabano akuba buswiki bw'amaziga bufu. Kabugala yamumiye. Bagaye ni kabugala yamumize. Kabugala amira basanze. Kyali yamumiye. Mwana kyali wafa awese mwana. Uliriza. Mzee yakufisa emirimu. Nakuwayo kasooli. Kyali wange baba mwezi n'ekiteeso. Kyose ky'omwana. Bagamba nti Bayibuli isolosaanya amasitaani gonna ate nga Bayibuli twagifuna. Kati yawulirako olugambo mu Bayibuli kyakulwanyisa. Simanyi oba wakaddaala. Katimbu. Bayibuli mbu esobola okumalayo amasitaani ago. Nanze neki. Kasobola okumala bakamanya osoma ate tulina. Kati nga tebagamba bagende balabe Kamaliya. Kamaliya akasoma nnyo Bayibuli. Kati omanyi kabugala yamize abantu baabwe. Ate nga ate babagala nnyo bawayo ku switi. Mayamoreko kye muteeta ku kineera. Kano ne kayingirawo. Gweni omanyi jangu. Omanyi akaana kano katuvuma. Nga tunaba kutwala Bayibuli ewa kabugala. Lwaki tukatayi? Ngo tuwerekere. Jangu tugende. Mwana tutaja. Sijja bataja. Bakamanyi kayina olugambo. Baagala kasa egenda maaso.
kati mbono yasome nnyo bayibuli baagala bamutwala ewa Kabugala basomere olusozi olwo lulekerawo okumira abantu naye kye baagala okukola it is mission impossible kati nga bakayita jangu Magapi mama gachiwana. Jangu na ijawa mama bonakani. Mama. Ngenda balopa sirika nawe kino kya magezi. Jangu. Ngabaka gamba kino kya magezi jangu. Magapi mama gachiwana. Chichimwe babbi. Bayayi. Beko. Wanola bauze. Kabugala yamisese yawa. Kali nga bakagamba Kabugala ina gwe yawuseewo. Tani. Plani ki? Kubanga lyo maze kunuta. Omanyi gwe osoma Bible tukumanyi oli watapu. Ngeri gwe omanyi. Ulira. Ma enyirire. Ono yalina tekinologi mu nnyiriri. Kati bazze wa tekinologi w'ennyiriri. Batwale tekinologi wa Kabugala. Bamu tekinologi nge mu nnyiriri. Je nina ntukuvu ya musumba. Gobenye Bible gwatasaba. Kali ono gamugana yalina Bible bwe bagatta Bible ebbiri bajjamu ekyamaanyi. Ogikwatako. Sinjano ogikwata. Kati mani. Tutaja mwana. Naye Sitaani si manguru eggulo. Ulira. Ndigenzeyo ku makya. Sitaani yakutiisa ngo ina Bible naawe. Kale tujja Kasuddiya. gamba mama. Nti nno mudduke mama agenda balaba. Tolopa. Egenda maaso. Egenda maaso. Nga bateesa essaawa ez'okulumba Kabugala. Kali bateesa essaawa ez'okulumba Kabugala kumbe jaduzi. Maria. Kadi nga tatuuka wano. Soko je Maria. Kadi nga akayita. Akaana kano kasoma nnyo Bible. Uli otya? Mama ojali. Olwa. Gwe. Banange mukulu. Mukulu. Abadde aleese omuzimu akawuka kangudde mu liiso. Kumba afunye olusogo. Ajijijiji. Soko tuteeke eri Bible ojjo nyambe. Teeka eri Bible ojjo yambe. Teyagenda gikwata ku. Tebajja gibba jangu kaana gwe nkubuuza. Kumbe kasudde eri Bible. Naalyoka kasimbirawo. Munnemesalemesa wano. Mwe mwesomyasomya mwe muli yakalogerawo. Era olwakaloga yeeyongerayo. Kagenda oli amaaso gakasiiwa. Kumbe kawunze ne katandika okwawukana. Efirimu egenda maaso. Kati kumbe Yuda yakeera kulindira no ku stage. Yuda ali ku stage. Kanisa za Kabugala zituuse. Tabakulira ku lusazi. Omusamba gwinza okudirayo. Egenda maaso. Nese batadde kati wange nandi muleke. Naye kakyali wanka mulindi. Efirimu egenda maaso. Bas, Bible ereeteddwa. Bible ino ngireese. Kumbe omwana tugende. Nyuma Maria kali. Yuda, tomanyi byagudde ku Maria. Wokyawo ki? Tomanyi byagudde ku Maria. Mwana neiva kule. Bible ereeteddwa. Nani anasoma olulimi? Kadi bagaye no Kamalia. Waliwo ekizibu ekyakatuuseeko. Jjukira omusumba yakitega oli jaduzi yakitegedde. Akandu kali kayinza olemesa emisambwa n'akazuumya. Kati babadde baagala balumbe ne Maria asome olunyiriri. Kaakano no Maria taliiwo. Efirimu egenda maaso. Kali bagamba kiki balina okukola. Kyawa. Naawe omuntu obadda kulinzi obedda n'obedda omwana weefudde kawa kuno ku kyalo kuno. Jangu tugende tusabire Kabugala. Jangu balina gikweka bukwesi.